Wamma gw'omu kwabo abaakedde okuwuliriza ebigambo by'Abakiremya. Barbie Kyagulanyi abuusizza abagoberezi be mu Bakiremya esayidi eno ate nga munnange mutabani we Solomon Kampala kye yeekola munnange emitala w'amayanja kikabuka ate nga Spice Dana Sweden munnange bibino ate ebitambula esayidi eno pampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi ngenda kubeera nga nkutuusaako era nga katamike ngenda okubeera nga ntandika nako ke k'omukyala munnange muyite wali Barbie Kyagulanyi muka Bobi Wine omukyala Barbie Kyagulanyi munnange kakati naavuddeyoko wali munnange era nga olunaku olwaleero aleese wali munnange ate obubaka eri nti nno anti oyinza okubeera nga munnange ng'olina Bakiremyabo esayidi eyo nga bakugamba nti no gwe Robert tojja kumalako kuyimba kale katulabe kibiki gwe n'osigala ng'ogenda mu maaso n'okuyimbakwo ate munnange nobeera successful kakati n'omukyala Barbie Kyagulanyi bibino munnange ate byabadde ali munnange ate mu kuyanjula kasooke tulabe ate biriwa byagamba ate ndyoke enkoze Wamma gw'omu kwabo abaakedde okuwuliriza ebigambo by'Abakiremya. Mbu gw'omu kwabo abaakedde okuwuliriza amagezi agakuweebwa abo abatatambulirangako mu ngato zo nga bakulagirira ngeri ki gy'olina okusiba mu shuleesizo. Wamma kituufu ye gw'omu akedde okuwulira negativity n'ogiwa obudde n'ossaayo omwoyo n'otandika n'okubeera convinced nti by'obyogera byandiba ebituufu gw'omu akedde okuwuliriza abo bakugamba nti by'oliko tojja bisobola. Bw'oba nga gw'omu kwabo badde njagala weekube mu kifuba emirundi 3 ogambe nti gonsinzidde ddala. naye nga bwekyo munnange ate wekitambudde omukyala Barbie Kyagulanyi munnange taggwako byakuyiga esayidi eyo abeera abisaayoko wali ku mukutu gwe munnange ate gwa TikTok kati kankugyeko ate nkutegeezeeko nti nno mutabani we Solomon Kampala munnange kye yeekola wali emitala w'amayanja kikabuka atereddeyoko wali ebifaananyi ebibadde bikutte akati ku media nga buli wempita wonna wonna nga byendaba ebyo nga bw'obiraba munnange ku mabbali bibadde bitambuye ddala bulungi nnyo era nga bitredinze nnyo kye bayita okutredinga ate ng'era ku sayidi yemujjukira nti no yavaayoko wali n'atulaga girlfriend we era nga bw'omulengera munnange awo akatambi era nako katredinga nnyo ate munnange ate wali ku mikutu egy'enjawulo Solomon Kampala era nga kigambibwa nti no ali eyo ali mu kusomerera munnange ate bya engineering esayidi eyo ali bikwasaganya mwana mwenzi ate Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine bweti munnange ate wemucekinzeko ate kati munnange awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no Spice Diana munnange Sweden kye yeekola munnange atukoleddemuko wali ate munnange bupoozi n'amodola esayidi eno ate kibadde kiriya nnyo era nga katambi ako katwedinze nnyo ate wali ku mikutu naddala nga TikTok munnange ate katambwidde ddala bw'ati munnange bw'abadde nga yeekolamuko ate ebintu esayidi eno. Bwenti bwenkoze ate kukyengako ate neku Spice Dana kakasa nti no subscribing obeera nga tonaba video sobola jimpya like ate nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maseeyo katono nnyo bwekiti.